Embeera bwetyo bweri akuganjalo olunaku lwaleero King Sheebah agenza okutuukawo nga waggale era nga ntuuse ne tusooka tubeerawoko akabanga era oluvannyuma mukunja essimu ye emaze nedda ku lw'ensonga ebadde ateeriko okumala essaawa eziwerako era nga wetwogeddeko naye emboozi eyo njagala ogiwulire mu ogendeza era ttiimu King Sheebah kakati mukutege amatu olw'ensonga buno bo bubaka mwetaagira ddala muwulire eno emboozi omukunja Atasera gy'agezezzaako okuba nga etuwa era nga njagala okubabuulira ow'omutima omunafu eno yo nkusaba njagala kusaba alina omutima omunafu bikaabyamu ku maziga njagala kusaba bambi eno gireke era mu kutuulaawo wennyini wentudde King Sheebah yoyo njagala owulire eno emboozi naye bambi Watu ogamba nti gundi taliiwo tebitambula nako obulamu bw'okubeera awo tubeere mu mbiri go buli kadde nabadde manyi mwazzeemu twazzeemu naani kwe kumuleeta omwana twazzeemu naani ne bashiba nayogedde nabo ki ani gwe nayogeddeko naye ku ssimu nti oba nkubidde essimu nti njogedde ne gundi kubanze jjo nga we nakkubidde twali tulina puroguramu era nange neewunyiza okujja wano ne mbasanga kubana okitegeera ng'ejjo we twayogedde era nebewunyiza okuba ne mbasanga muganda wange awo nesisooka kufuna kati era nange nkyewuunya njogera ntya Katonda omulamu sinnayogerako na muganda wa Sheebah kati lwaki akati azani yamugambye aleete Sheebah wano nga we yamutwala n'atambula n'agenda ne be yasanga wennyini awo ng'amutwala njogera ntya Katonda oyo boyi yadde okubagambako nti mwebale kye mukozeeko ekitono kamutwale yagenda munyiivu nnyo yajja munyiivu nnyo yagenda alumyemba ebigambo byayogera awo ng'atolotooma yagamba mb'omwana mbw'ate oba bamubasaba bamujjanjabe mwamugaanira n'atambula n'agenda nga mukambwe nnyo n'abaaliwo teyabasiibula era ebyaddako twabiwulira ku intaneti ng'abyogerera ku intaneti ne tugamba omuntu atuteeka mu mawulire ne ŋŋamba nedda bwe tuba tulina kye tutaakola kale kasita ye agenze ne mwannyina Sheebah abikole ffe bye tutaagira ki kati ate essaawa eno era baatambula baabo simanyi bagenze waakalo simanyi ajja tekaloddo nze nabiwulabanga ku intaneti simanyi baabo bagenze simanyi wa bapasitaani simanyi baabo bagenze mu baalubaale simanyi bagenze mu baani kaakati ebintu byabwe bamaze byonna okubikola ate amusitudde amwekomezaawo kiki ekigaanyi kiki simanyi kaloddo simanyi bikoze bitya bye batakoze baagala kunziza ate mu bintu byakunvumaganya ttaano nze aleka abantu abo muganda wange mugamba bo bagende nasaba busabi Katonda wange ne mugamba ayi Katonda bwe mbanga nakola bubi onsonyiwe taata bwe mbanga okuba ne Sheebah nakola ensobi taata mukama nsonyiwa abantu banjajinze bubi abantu bansasudde bubi abantu banjogeredde si bulungi naye mu maaso go Katonda mmanyi ndabika nnina ekirungi kye nakola kyoba osiima era omuvubuka n'abeerayo eyo ng'awaga bulala kaakati obudde buno oŋŋamba ttaano kuba nze saasuze nagenze nenywa obuyaga waliwo eri wansi gye ntera okubeera saasuze nakukitebe era teryaliwo amagye gabaddewo nagasanzewo naye ne gayitamu ate omuntu tosobola kujja wa muntu beebyo nga toyogedde nange okitegedde ganjani ame kyovula abantu oluusi batufuna obukyamu bwe bakubiraawo omuntu ku kitebe kyange nga bagamba mbu tuli ba buvuyo mukunja abantu batambula nabo bakuba abantu naye mazima kati ozze ku kitebe toyogedde naffe tokommuniketinze naffe okitegeera kubanga tugamba oyo ttaanu talina simu yange kale bw'aba agirina oyo omuvubuka muganda wa Sheebah bwe yali amutwala nga n'okunkubira kwamukaluubiriza yagenda n'amaanyi mangi nnyo ttaanu wayita n'ennaku zaalinga 3 n'alyoka ankubira ye ne mugamba muganda wange mu nnaku zino zonna z'omaze era yankubira nga twagala biwandiiko Sheebah kwanywera eddagala nga namukambwe ssebo ne mugamba mu bukakamu ne mugamba lwaki singa kino kye wasooka okukola n'onkubirako nga mukulu munno n'oŋŋamba muganda wange waliwo ensonga bweti ne bweti naŋŋamba
buli muntu aba n'ensonga ze, nange nina ensonga zange lwaki mbadde sikukubira. Kati nange ne mubuuza ate ensonga zaani abadde azikuggyeeko? Ani akuganye? Ani akuggyeko ensonga zaani amaze n'azikuggyako ate olyo onkubire? Kwegamba mwana n'entunuulira 5 nga tebigatta. Kati mwana oba oyo omuvubuka alina kisoba abantu abo kizibu ki mwana, nange ntuuka ne ngamba Mukama Katonda sibitegeera. Sigamba nti Sheebah ng'omuntu talina ttabbu ng'omuntu. Ffe twamukkirizanga waali. Twali twamukkirizanga waali. Era kyova olaba akola amanya oba n'akola biki ne mmulekera ne ngamba bambi Mukama akyamu tannatereera. Kati natunuulira mwana muganda wanfuukidde ekizibu. Olw'okuba mbu ali eri alaba abantu bamugamba mukunja ali eri agaggawala mu Sheebah, gw'oli eno nonayo munone tubawe simanyi. Nze nalaba ne zisikuliinishot nga bamugamba tugenda kupangisiza ennyumba, n'abagamba nze kasita mumpangisirizayo ennyumba emyezi nga3 newe mutuwaako 3 egisooka Sheebah ngenda mubbayo. Kati gwe yatwala bibadde bitya haniza abantu bagenda tufuula aba5 naye ng'ate tetuli babinnya nga tewali na buzibu yadde. Kati ani amukusindiikiriza nti mukomyewo akaliro kavuddewo akamwokya? Kayinza okubanga kaliro. Akomezaawo waaki? Okategedde akantu ako 5. Njogera ntya Katonda, nze sinayogerako n'oyo Guy. Era bw'obanga obaddeyo ku kitebe bakusanzeeyo akugambye mbu yayogeddeko nange. Kaakati bwe baba nga famire nze mwana saanyo bintu bimmalako mirembe. Kubanga tujja tuuka okwebuuza ebibuuzo ddala. Sheebah alina maama we tannafa, taata we tannafa, baganda be tebannafa, baani tebannafa. Kati lwaki bafaaki nange 5? Bwe mba bye nakola byali bya kisiru nnyo. Sebo ekivubuka kyatuuka n'ogamba soda, waliwo omwana soda yakikubira essimu n'akigamba pasita nsaba kwogerako ne ku King Sheebah awo. Kyamuddamu ne kimugamba ebyo ebyekisiru byammwe ebibeera mu kamera eno tebiriiyo, ebyo byakoma eyo gye mwali. Sheebah tayagala kamera, omwana twamugye mu kamera. Kaakati the questioning is for the saying atayagala kamera ate lwaki ffe tubeera mu kamera 5 obulamu bwaffe eno baleeta waaki eno eri mwe kasiriseeko abwani abagobyeyo mwana waliwo ebintu ebikulumya omutwe nonga nanti naye byewuunyiza bwegamba ate kategeera lwaki ate mwana teri kyannuma abayaye ne batandika okutuvuma mukunja olina ogutema ogubi omwana mama ajja tekaloddo yamusabadde amujjanjabe wamugaanira ne mbagamba bannange abantu bangi baagala kozesa Sheebah ne bye bajjanjaba tebimanyikiddwa. Abantu baagala kwekubira abantu bali ku bizinensi bo tebabalirira bulamu bwa muntu nti bannange kino kisusse buno bulamu. Oli ayagala kimwalaga ensime nazize ne gundi namujjanjabira wange bijibire ne mbagamba nze bana ebintu byakaluddo ne mbagamba ebintu byakaluddo. Waliwo omuvubuka bamuyita Vicky yabiŋŋamba dda. Vicky n'andeetera n'emitwalo 7 ne mugamba Vicky sigenda kulya ssente ng'obulamu bw'omuntu tebutereera. Ssente tuziriire mu birala drama omulala naye we biyingiramu obulamu ne Katonda ajja kunjajinga. Ne mugamba musawo waaba akola kaloddo talina buzibu ng'omuntu. Vicky yali yabba ku mukazi emiliyoni 1.5. Yamubbako ssente n'amugamba nze ngenda kubalira intaneti, YouTube, TikTok. Kati Vicky we yabala omuzannyo nga ssente aziridde alidde ssente z'omukazi n'abala muntu kyaliko amafuta, muntu kyaliko amaanyi n'atunulamu n'alabanga King Sheebah. Kati ajja awalabanya King Sheebah mbw amutwalemu ebyo ebintu kaloddo talina buzibu. Yamubalira ebintu ebikyamu. Kati baako yo olw'okuba Vicky ye yabala mwana nze ssente nzaagala kuba watali ssente obulamu tebutambula bulungi. Naye ate mu ssente zino mu kuzifuna neewala nnyo ntunde n'obulamu bw'omuntu nga nkimanyi waagenda tagenda kuwona. Nali nabeegayirira ne mbaga bannange maama Fiina yadde aba bize
nize nina abantu bendabye abatali omu 2 3 4 5 kuva waffe Bukonja gye nnali nga baali baalemererwa ensi nga baafuuka bagwi baddalu. Oyo maama Fiina n'abawonya nga ffe tukyalina mu kyalo tuwulira linnya maama Fiina ne bagamba tulindeko yatugamba tuyita waali tuyitira wonna obaddi kasita kiba nti nno kiri fayino dhano okupakuka tugende tugwe ku nkonge kati wuuyo ne bamulepusa Simembu ekyo kiganda kyera ye kyamutwala mbufe bamukusa badde omujjanjaba wamugaanira kati amututte mu buloddo bwe oba buloddo yamusaamu majjiini oba yamuteekamu biki nze natunulira Sheebah ne we yajja mu kkomera okundaba nze nga Sheebah sikyabitegeerera ndaba atunula ngamba omwana ono baamuteekamu biki nenfuna okutya naye saabyogere nensirika kati essaawa eno I want for the telling you the truth newogamba nti tuddemu twegayirire maama Fiina nti maama Fiina tuyambo jjanjabe Sheebah ndayira nti Katonda tagenda tajja mujjanjaba kuba olaba ebyabasawo newoba ng'ogenze emulago n'ogenda emmengo n'ogenda ensambya n'ogenda ekiruddu okitegeera n'abasawo batuuka ne bagamba naye ono ne bw'aba awonye bagamba oba kiruddu ye yawonya oba nsambya okitegeera era abasawo basobola n'okwewala ne bagamba ne weeba mmotoka neefa n'ogitwale wa makanika gundi buli ayonoona agamba munne ye yayonoonye kati maama Fiina atejjukira ebintu bye si bya buvuyo tayagala ebintu ebya nuusinsi kati ogenda kutuuka olabe nga ne maama Fiina yali ajja okumujjanjaba ng'agaanye kyokka nga nze nali ŋŋumye ne ŋŋamba kaŋŋume nkwatirire omwana oyo kamukuumira awo waali mpaka oli waanaamaliriza byakola kuba ebiseera bye yali nga mu ŋŋenda alinnya nnyonyi agenze gindi akoza ninga kanninde mpaka maama Fiina waali yeevaamu nangakuba essimu ne bagamba mukunja leeta Sheebah kuba yali yakitusuubiza kati olw'okuba ye Viki yali ayagala kuteekawo olw'okuba alidde akakadde kamu n'ekitundu essaawa eno oyinza n'omubuuza akakadde kamu n'ekitundu okyakalina kw'oli okulya nga kaggwawo dda kati mwana abantu b'ensi nabo batuleetera okwekoowa ne weekyawa nalina ebibalo bya njawulo ku Sheebah essaawa eno ababala kati wali obaddeko oba nkugereze nga kiwoonaaba n'ekibalo nti nze ŋŋenda luka bwe nti ne bwe nti tugguke wano kati ne famire yaleetamu ekibalo kirala mu kupakuka kwa yerowooza Sheebah kya bugagga bagenze nayo balemereddwa oggaggawala bawoza kimu omwana tumugaggawalamu ate gwe tugaggawalamu wuuyo bamwesitulidde bamutukomerezaawo kati nja babuuza ekibuuzo bannange omuntu gwe tugaggawalamu nga tumuyisa bubi ate lwaki mumutuleetera mwe temwagala bugagga mwagala ffeffekka baabagaggawala oyo yennyini muganda wa King Sheebah yayogera n'agamba ng'alina eviki ku interview ku intaneti molova balina ku social media mitimbagano n'agamba mbunze natuuzanga Sheebah ne mubuuza wamma wano bakuyisa batya mbu Sheebah n'aŋŋamba papa mukunja tampisa bubi naye mukazi we mukunja wagenda ku yunivasite ng'omukazi amutunuulira bubi nyo mu mutima ne ŋŋamba Sheebah yabeeranga ku kkubo mukazi watu ng'atoba n'ensi ekyo ekivubuka nga tekyavangayo kugenda ku kkubo gye yabeeranga kumubuuza nti oyisibwa otya eno ku kkubo kwe yasulanga lwaki kyajja eno waka gy'ali gye yali asula mu nju yeebaka ku mufaliso mwana ttaano ensi olaba ensi ekukalabula omutima ne weekyawaye n'ekintu kye wali okola nze njala nkugambe nayiwawo omubiri nzenna ne neemalirayo to an extent waliwo ebintu Sheebah bye yatuukanga ng'afuna ng'ebyaddala nange ninayo ewange mu famire ne mu kika abantu abatannabifuna ng'oba oli awo nange nali neetaaga opportunity ezo naye olw'okuba natuuka ng'akadde ng'oli agenda n'akubira n'agamba njagala Sheebah for instance ojjukira oli omusajja oli Saku gye twasooka Saku yagamba njagala mu baganda ba Sheebah muveemu omwajje muwa omulimu kati nga kitu nange ninayo baganda bange abanoonya emirimu gyabula nga byagaana nga njagala mbeeko engeri gye ntetenkanya wati nenfunayo muganda wange naye ate ng'omutima guŋŋamba mukunja
omukisa guzze w'abano teguzze wammwe newonaakukusa n'otaleeta muganda w'abano n'oleeta owuwo ku nkomerero birivaayo Katonda agambe mwali ebitali byammwe ebyaddala baganda ba Sheebah era n'esaku we twalemerega era yafuna omulimu gy'akola eyo mu Balukwago James Property Consultants naye ng'omulimu ogwo gy'akola nange ninayo baganda bange abandi badde bakolayo ate ne baba bulungi naye bannange ofanga muganda wange teweesibye bannange nina ebigambo byesaagala yisa mu kamwa naye ku nsi kuliko abantu waliwo famire baaba nga ng'okubayirawo omubiri kubanga kwesaddaaka abantu abo mpulira nga ebyaddala nfunye okwejjusa lwaki omuvubuka oyo nejjusa olunaku lwe yajja n'ewange nejjusa omuvubuka oyo singa yasigalayo ku sitwiti ze gye yali asimanyi yaŋŋamba bulijjo tuli ku kkubo nali simanyi nkola muzise simanyi bimotoka by'omusenyu simanyi emmotoka n'enkuba eggumba ly'omu bulago ne lifubutukayo navuganga booda n'embeera ku situliiti boyi nemuwa most welcome naye nejjusa lwaki twaleeta ekivubuka ekyo mwana mu bulamu singa tetwakireeta Sheebah singa ali wala kati we forward eriki kuba naye kenyini njagala mbuuliremu wano Sheebah yennyini kyowaye kyekiriwo kuba ndi naye njagala mbuuliremu awo kyekiriwo kati nga gwe we forward eriki ennaku mu mutima egira n'enkwata buli wendowooza ku Sheebah sijja kulimba hanizi nfuna ennaku mu mutima buli we mulowoozaako bulowooza nga mulaba ajeera bw'ati anoonyaawo okubeera talabawo ng'abaamukozesa ensobi ye bantu nga bino ebiwala ebyanteekesa mu ekyo ekiwala ekyanteeka mu kkomera be bantu ng'abo bapasita simanyi abeeyita bapasita baganda be kati ku nkomerero ya byonna bonna bibalemeredde Sheebah takirinaamu musango takirinaamu muki naye nfuna peyini muli mu mutima nenga kati tukole ki tugoyingewa nkole ki kubanga ye Sheebah fenga ababiri ffe tulina enneetegeera yaffe gye twetegeera twana extent tusobola nobeerawo nga tetulidde naye ne tuba bamativu ate nga tuli basanyufu kati ntunuulira bano bonna abaamuwabya mukazi wattu mwana kubanga ekituufu nze mpulira nga kyenjagala kusindika military bwe bali awo bankologo mwe amagye weegali awo kuba enkya ngenda yimba yiganga we bali awo sobola basindika ne bakiriyalinga ekyo ekitebe buli aliwo naafuna ku nnyama kifaalu neeyogera ku kitebe anti ne Sheebah mbasaagala bamukube mbasaagala bamukube naye weebali basuza alawundi kuba enkya tukeera bukeezi fuluma Kampala kati wulira emisweba gyabo mulimu baani abalala gwe ofulume weetegule ne Sheebah yeetegule nze ndagire kibooka enyooka awo sibategeera naye gwe kyoba omanya ffe tujja kudduka kasita ogamba nti ffe tuvaawo tugenda vaawo ebisigadde bajja kukunyumiza bunyumiza kasita kamera zo weeziri zijja kukwatira ebiraba bya ate nge obukosi ogw'omusango era baba ngamba trespassing bazze mu nkambi yange bazze kuganjani ame nga sirina appointment nabo ne pasita alina we yeetoolodde naye saaya kayisi waakudda sikitegeera lwaki siduumiramu amagye awo gakubemu ku kibooko babayiseemuko bakiriyalinga ekibuga iwe forward ki kuba kyekiriwo wakava mu komera mbadde saakudda mu bintu bya mivuyo abantu bajja kundaba ng'ow'emivuyo naye nga nandiragiddemuko kibooko n'enyokamuko awo naye anyway bigattegate olaba omuggo gunyooka gwe weeta kankubire kopolo Wonder boy ayuji gwe mukutu kwe tulina gy'osinzira okuba ng'otulaba hands for life gemanya gange olunaku olwaleero atuli ne King Sheebah abadde yagenda naye ng'olunaku olwaleero tusobodde okuba nga akomawo akuganjano ame era nga njala tuwayemuko atubuliremuko obulamu bubadde butambula butyeyo gy'abadde mpaka olunaku olwaleero era ddala lwaki akomyewo King Sheebah obulamu buli butya obulamu bulungi obadde wabula
mbaddeyo tukunoonyeza twakunoonya ne tuwulira tutandika kati kuwuliza buliza ali eri obulamu buli butya obulamu bwe butyo sibadde bubi nnyo sibadde bubi kuba mbadde wa bulaza wange eyo akanyiriro akanyiriro awo sibenga mmeka kati nagala ku mutwe sente emitwalo ndoozi 3.5 mutwe gwokka abasale ez'olukumi 3.5 mutwe gwokka makeup mulaza wange oyo yabadde anku yabikutte n'abikwasaganya bali kubeereramu kale olabikira ddala ya wakati oyinza oga nti mbaddeyo n'omusajja wadde mbadde na bulaza wange eyo Kawanda yagamba nti Sheebah alabika baamutwala tebakutwalanga bulaza wange yabadde yantwala naye nga bwe tuddayo kati ne Sheebah nvudde kuganjanuga wiyo bino wabirekawo kikyolaba waliwo ekikyuse wano amabulooka nalekawo amabulooka nga gali we gati naye kati siraga nti gavaawo ndabawo n'ekifaananyi kya mukunja wali oba kya Bobby nawo waliwo ate oyo nga mbadde sinamulaba omugenzi leediyo oba sinalaba wakyuse ndowooza ganjani ame abo bonna ababanda baaba oyo mubanda yankoleranga nnyo alina akayimba ke bakayita nsimbi nyingi kankolera nnyo yakalekako ensimbi munnange weebale nnyo okutuuza munnange nsimbi ate obwedda ntudde okumanya omuntu waba yafa munnaye n'ekifaananyi olwawo kisika okimanyi nti natuuse ndaba kiri na kino ekyamukunja ebyo obwedda otuddewo naye nga wadde okusika muntu waba yafa bannange nota kulansonga takyaliyo bannange ono munno omuganda wa Viki akamanyi mu lugundi luli yakatuteeramu ne luboyera bulaza wange akayina kanyumira nnyo kanyumira wakwata nsimbi zokka nkugambye waliwo n'ekirala otangulira suuti simanya biki kakati njagala nkubula ekimu nti waliwo n'obuyimba obulala babuyita weesibe leesu I wanna be right so where you are baby kuwarudi na kupenda natamani kuwarudi na tia baby I wanna be right where you are natamani kuwarudi na yali ayimba nabuli ayimba ku mukwano ow'omukwano bannange mbadde nkusaba jangu ow'omukwano ako nako kankolera nnyo ow'omukwano bannange jangu daga ow'omukwano ako omusajja oyo yanumanya nali mwagala obuyimba bw'omukwano bwali obuyimba bwe omusajja oyo nkugambye eke yali yakavaawo AK47 naye yanuma nnyo nga nze ennyimba ze nzaagala nnyo AK47 naye yafa n'omugenzi leediyo nze mpulya nali mbaagala ng'olw'omutima gwange gwonna nga bane nga bato abanyimbira kale nga egwa omuntu n'otuula mu kifo ekimu nga toyagala nakusitukawo bibyo ebiseera ebyo nali ntandise n'okunywa nga sinaba kugira ati muvaibuza ibawo mwegubeerera ng'otuula wamu yagala kukyankalanya akayimba bannange kaggwe nno
obuyimba mwebuli akarema Rema n'amakula bungi kayimba kirema bakayita linoni balina we baligenda nze ntibawo linoni another kati ng'okawulira n'ogamba bannange obuyimba obwo abantu abasinga abaako kyajjukira nti waliwo obuyimba bwempulira amba kano akayimba kati waliwo abamu waliwo omukwano gwange kati olaba Salvador alina obuyimba kati waliwo bwarema obumu agamba akamu ku bo bwe bamukyayira kalina bye kamujjukiza obuyimba obumu bulina bye bukujjukiza ddala nga bya mukwano obuyimba obwo bambi buba buzijjukiza nti kati bakyali bange gwe nali ntero zigazigako sikyabalabako obazigako n'otereera mu layini n'ogamba waali segeera musanyufu omulaba anyumya ne banne gwe n'ojjayo lo n'ogamba owaayo nedda sijja beegattamu naye kiri nti weebale kale embeera ezo zansanyusanga nnyo mwabo abayimbi ne kati ab'ennaku zino ye oluyimba tomanya nangeri kijja alusuddeyo oluwulira ku gundi nga lwatuddeyo dda kugambye amasudiyo kati geegaliko ogenda okulanga olimba lwatuddeyo dda n'ebiri eriye n'abayimbi nabo twatuulanga nabo naye kati badde ku leediyo leero ku makya Liam Voice omumanyi Voice mulya bulisi bamuuza bakulashi we n'agamba King Sheebah nengamba Liam bamanyi omumanyi bulungi Liam Voice ninza obba namulira kuba waliwo we twagendayo mu kizungu okukola gusigala gukulwanira iwe ni basingi omwoyo gusigala gukulwanira neri basingi sibula nisigala ndi bannange mwana oyo agambye akulinako kulashi kyekyo kulashi omuntu okubako ne kulashi wemanyi kitegeeza ki kati nga wonaabeera tugeze kati obulenzi obwo bulaba bulungi ogamba abalenzi abo mbaagala nga ye muntu gw'owulira gogamba nti naye ono ye naye nga tonnaba kukola ki tonnaba kumwapulosinga oba mutuukirira kati bwe kitego kiri ekyo nsinza okusubwa wano kuganja ne ano ensinza okusubwa nsubiddwawo mukunja Atasera mbulina mwe mwenna soda abe nabalabako wali eri ku gundi poliisi nga basibye mukunja naye ate babayingiza buyingiza munda saabitegeera kati gwe bagamba kati ki ekibaddewo baŋŋamba nti Love Masaze n'ayingiza abantu munda naye bale tukyalira najja tuleetera ebyokulya walya enjala teyatulumako nendeeta soda yali Minute Maid Amina nendeeta Minute Maid tomunywa Minute Maid naleeta ekicupa netuleeta ebyokulya tuddamu netuleetera osibwa abantu bawano ate okuyimba kombadde simba gamba kaba obadde tokusubwa mbadde nkusubwa genda mu bantu eyo bantu bagamba Sheebah waffe mbadde nkusubwa ekyo obadde abantu olina weyitayo bagamba Sheebah wuuyo ng'owulira otya nga ngamba bannange ate bammanyira kiraka bammanyira nno ku bifaananyi bino eno kale ne gw'otasuubira ebbalibbali eyo olwogo wali tosuubira togamba naye bantu nga bantegeererayo kale woowulira nti njangu kati bo era waliwo we bampita naŋŋamba ate tugende ne mugamba abali bammanyi ne tuddayo ate nti eyo n'omuyimbi ne mbagamba nze omuyimbi ate bawunzika era basanyuse lwa nsonga oba ogenzeeyo ne Sheebah okuva wano wali olaga nali ntambuddemu byange mu tambuddemu just n'ogenda eyo
twebuuza ate Luboyera ye wamusanga. Luboyera yansanga wali ku gundi kukuba awo ku Mubaraka nga ndi wa Mukwano ku Mubaraka awo ku kkubo. Olinawo kyaliwo. Ogenda eyo. Webale kudda. Kale. Kuba yagambye nti Mukunja ye yamugambye andeete naye mbadde nkyasobola okubeerayo. Naye Luboyera yagambye nti tusobola okubeera ffenna waba akwagala oba akunona entebe oba kusobola okubeerayo ffenna oba nannona eri oba ne muleeta kati we yagambye mbunanjagala kwe kugamba nti kanzige. Luboyera era nantikako nandeeta leero. Kuba yabadde yangambye lwa 6 neŋŋamba kambeerewo gwe amanyi munnaye essimu bagikubira gwe zisina ssimu. Nze jasi wendi bubeezi kuba we badde nsula. Naye nga ennyimba wakyazituke. Ennyumba ezaaki? Ennyimba ziwali oyimba. Ennyimba. Nzimanyi. Bulungi nnyo. Obadde ndowooza byonna byakuvaamu mu mutwe. Omuntu aba wakubuuza ennyimba zo kayimba kikooya kosinga okwagala. Ennyimba zo zewali oyimbye. Bakayita Bayibuli. Bayibuli eyo yakolera nnyo. Bayibuli naye munesaddamu tulabako baawutwala singa banakubbako kibannange sibannakumanya banzibako naye ne batamanya nti ennono yange nali njagala nnyo oluyimba olwo ate naddamu oddulaba. Naye kambuuze kati omuntu abba atya oluyimba ensi lwe yamanya kuba ensi yalumanya era ne mu bantu lujja eruli. Zizo eziri ennyimba luno olwange ddo muli wansi nnyo. Lubadde wansi lwayambuka naye ne lukka wekityo. Akulabako ng'ogenza okusaba. Okusaba wa Pastor Tom? Naagenda ne tusaba. Tunyumize ffe abatasaba bitambula bitya? Benze n'osabaawo. Okola ki? Okusaba. Okusaba twagenda ne tusaba. King Sheebah. Mbadde tukusuubira kuddamu kuvaawo. Mbaddeyo naye yagambye mbu yakubidde gundi essimu naye era mbadde nsobola okubeerayo naye yagambye bwakomawo tuyimbe biki. Tetulala kubeerako kumpi nawe. N'erimba wabaddeyo n'emirembe naye ate kale buli muntu waafunira emirembe waba atudde sigamba nti kupikaapika nti ate naate eri era n'eri mbadde ndya mbadde nnywa. Kyali. Kireze Sheebah. Ne pastor agenda kudda. Simanyi kumanya laka yagendedde ddala. Ne lwaki aba akulekawo? Nkugambye nze nkugambye abadde atandise emizeezeze kuyomba ne mu studio tuyombeddeyo. Mbukola poozi nga zino mbunandaga ku fani wezi ne mugamba maama. Pastor ali atya? Ali atya pastor? Agenda n'akula nadda kaleese oba ki? Ngamba. Ali atya omulabye otya ebbanga lye mbadde nayo brother wo? Agenda n'akola nadda. Ne mubeerawo awo mpola. Agenda ku mulimu nadda n'andekawo. Kati wadde yagula omuceere akasawo. Akasawo k'omuceere kali awo kasinka. Nga mulyako mpolampola. Obulamu ne butambula. Kati Sheebah Mukunja waatadda kuba kateebe nkuboonyeraba. Agenze wala. Simanyi. Bw'atadda. Ewanti kifo manyire. Wakati naye awulidde wandyagadde okuddamu okubeera wano. Luboyera yennyini yakuleese. Wakati Luboyera ye yamugamba. Kandi naawe olaba Sheebah. Naawe osogamba nze naye. Nze siinamu yadde nagezi omuntu okufa. N'obadde tebanakusibanjiriza. Naye kambuuzi kati sooka ebireke.
Lwaki abantu basiba enviiri emito ne gibaluma beera nga dawa ng'ogiramu bugizi. Omanyi kino bakutte ekidraya kinene ekyokya ne bazina na buno bwali buto ne bazigirira ddala bwe bati ne bazigira nnyo nnyo nnyo. Ng'olowulira otya? Naye ebintu by'okusika bwe bati kunsika enviiri zemba abakyala mbatya oba olulimi ze siyinza bugumiikiriza mukunja.